obuyaye bwatunyizeemu awo ebyalaale. Naye bino buno obuntu bwa bulijjo tujja busootinga, temufaayo. Abayaaye bajja olunaku lwali lwa Sande. Ku Mande nali ntwalayo bbaluwa ewa mu ofisi ya Katikkiro e Mengo. Then mba ndi awo mu ghetto saaza alinganya n'ekitundu. Abawo neiba wange yajja n'angamba waliwo abasajja babiri obwedda bali ku kikomera awo. Kati omu n'ayingira n'amubuuza nti omukunja asula omwo? Oli n'amugamba nti omukunja wano takyasula, yasengukawo. Kati then omusajja n'ayongera okwetooloola, kati oli kwekujja n'angamba waliwo abantu abakubuuza. Kati then nafunirawo okwekengera ne nkubirako babwoya bange babiri. Kati ne bangamba omanyi wakirivaayo tosulayo kiyinza okuleeta obuzibu. Kati so awo navaawo ne ngenda nsula ewa Chali wange that very night. Naye era distance sinene okuva wensula. Kati so ne batuuka ne tubeera awo mu nju ne mbeerabeerako ku ssimu nalwako, then oluvannyuma ne tuwebaka. Kati saa ziba ziwera oba zaali mu 10, then twagenda owulira abantu bakonkona. Then okwamuka bwe nti nga security light bazikubye. Then mu ddakiika budakiika eyo awo namanyirawo nti obuzibu bulabika buzze. Then nava ku kitanda nengezaako kuba nali mbaze nfune nayiti yoyo omukyala we nali nsuze, so that bwe baba in case nga basobodde okuyingira mpeka engeri gyenfuluma. N'ebyo tebyalwawo, amadinisa ne bagakuba ne bagaasa ne bakuba n'oluggi oba baalukuba ki saamanya, ne lweggula ne bayingira awo ne bassaako tooki yaabwe ne bankwata awo. Ndowooza zaali mu ssaawa nga 10. Nengezaako okubalwanyisaawo naye like omu yankwata awatuufu nemba nga sikyasobola kuwoggana. Nengezaako kyonna kye nasobola ne bigaana, ne bantwala ne banyingiza mu kamotoka ne bantwala. Tebaali mu uniform. Buno bunyolyanyolya nawe bwana buto bwakayiga okulumba nabula bwana buto buno. Awo sina kye naddamu kulaba kubanga we banteeka mu motoka. Bano abankwata baali babiri mu motoka, mwalimu omulala omu ye yali avuga. Kati ne bannebasa ne bantuulako, oli n'avuga. Kati so from there saddamu laba nti oba tuyita wano naye nga tebaavuga distance nti nnene. Tuba nawulira nga batuuka ekiseera ne bapaakinga ne banjijjamu ne banyingiza. Mu kunyingiza banyingiza mu nju naye ng'erimu noise, ng'erimu sound mungi. I don't know oba zaali woofer oba kyali ki naye nga biwoggana nnyo. Ne bantwala mu ka room nga kali dark ne bansibirayo nga tewali kyendaba ne bagenda. Nembeera omwo ebbanga lyawerera ddala nga teri yadde akomyewo. Kati olw'enzikiza nga tosobola mmanya, naye natuuka ne nteebereza nti obudde bwakedde lwa nzikiza eri munda. Nembaamu awo. Then simanyi oba oluvannyuma ebyuma byavaako okwo
naye tekyatwala yadde eddakiika. Then empuliriza nga mpulira amaloboozi g'abantu naye ng'abantu abo tebali kumpi nnyo ne we nnali. Awo ne ndowooza ebintu bingi nnyo 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 naye saamanyaako ku budde nti kati oba tuno olunaku tuyingidde luno oba tuli ku luno, wabula nabeera awo. Then oluvannyuma ne bakomawo kati mu kudda nga wayise ekiseera kiwanvu. Awo nali maze okukkiriza nti kati kufa kwe kuddako. So bwe baakomawo namuwulira ku luggi nga alusumulula, ne neetegeka fiiti era olwalugula bwe nti ne muweerawo ddabo. Baali bazze I think baali era basatu, tebaalina yadde kyenkugambye nti ba amateur. Ba amateur. Ne muweerawo n'atomera munne nembawa ne bankwata ne bansiba emikono ne banteeka wansi. Kati awo we bansottera ne banjokyayo nga mpulira binjokye naye nga tosobola gamba nti oba banjokyeza kino. Nengezaako okulajjana naye nga bankutta obulago, eddoboozi terivaayo. Ne banninyalinya nnyo ky'olina okumanya. Ne banfulumya after naye awo nga ndi out of my senses. Nakoma manya nga bansuula mu mmotoka. Emmotoka neevuga neetambula ne banjijjamu ne bandampinga. Saddamu laba kintu. Kati okwaddamu okuba nga ategeera naddamu laba bantu nga bakuŋŋaanye, bantu bangingi. Okabangali ya poliisi nejja ne banteekako ne ntwala mpaka mu ddwaliro. Kati bwe bantuuse eyo mu ddwaliro bantwala Mulago. Kati obuzibu ate banteeka eri gye basuula bano bangudde ku accidenti, bano bamenyesa abo bwe bati abo. Ensooka mbeera awo buli muntu ayitawo gw'oyagala owanika omukono at least akuwa attention omunnyonnyole kuba nalwawoko oluvannyuma ne nfunamuko senses nga njukidde ennamba ezimu mu mutwe nga nsobola okugamba omuntu yenna nti nkubirira omuntu bw'ati. Then mpaka we nafunaawo omwami ne muwa ennamba n'akuba essimu ne bajja. Nali ndi awo nga baabuweya bazze nga driver wangaze ne bampiikinga ne banjijjayo. That was yesterday ne bandeeta wano. Tewaliwo gwe nalaba nti omulabeko by face. Sisobola kugamba nti kiva ku kino oba ku kiri. Kuba wiiki eri wakuba Gerald Kiweewa ku stage. Era kikyakwetedde okubwa. Abano b'omukunkuba nga tuli eri mu gye bansibira. Ekibuuzo bambuuza nga ani akuli emabega, kye kyasooka ekyo. Ne mbabuuza ku ki. Angamba wayingira otya Kololo. Ola emitwalo 6 ngozzayo $1,18,18. That is Fina Mugerwa through Masako. Era sente nenzibaddiza. Ne tuvuga kumpi myezi 4 neegayirira bannayika Capital mwakatwala mumpeeyo akasente ngende nkole. Ne batuzzamu ebyo ne baneetoolooza finally ne baŋŋamba Big Eye bali yabagobye ababadde mu ssente. Kati ngende nze nnoonye bali be baagobye bampe ssente zange. Era nange mu kubanoonya ne mbasanga mu Janza Award. So what did you expect me to do? Naye abantu bagamba kintu wali kokola kituufu naye mu budde obufu kuba wantu obutuufu ani yabumpandiikira ne ŋŋaana obugoberera era bwe buliwa. Nakola kituufu mu budde obukyamu, obutuufu bwe buliwa. Bwe yali alinda nti otutte ne kennina akatono tetwandibadde mu bino byonna. Nandibadde nze neekolera kuba mmanyi okupatikana. Naye nkugambye ne kakapito kange abo bennyini abantu baakanjijjako. Kati bo baafuna kino nti kubanga era Kiweewa oyo yali aduumiddeko
bayaye be ne bakuba buli ye yaliwo amabulooka ku mutwe omusaayi ne guyiika ne tupowa kati deni baleese kano kati ate kano ko tekakoleddeko ddala yadde kano ke baalusa ate ko kafu emirundi 9 mpaamu just a few weeks nsituke wano gwe tofaayo tononooza gwe ninda bulinzi tusaba kintu kiri kimu mukama nsaasire nti nze ekinnuma kunfotola like bitundu byange bya kyama byonna newe bandimmenye emikono era nakibagambye nga mukunkuba ne mbagamba mukole kyonna ekirala naye munsaasire betha natuuka nenzikakkana kuba obulamu bwali bugenda neera finally banninyerinye ne banfotola ebitundu by'ekyama byonna nze sobola beera mu nsi nga sirina at least omenya amagulu oba nommenya emikono ebitundu by'ekyama baalikosezza nkugeye banfotola nzenna banfotola nzenna n'obulumi bwe nina buno obulumi obulala bwonna obw'omubiri nsobola obbugumira naye kati obuzibu obuliwo wansi ye wasinga okubeera tabu but why all this money abasinga bazivaako lwaki okyaziremera teriyo yazivaako bw'oba oyagala otegeera nti tebannazivaako gumamu omanyi waliwo abantu baana ekizibu kyabwe tebamanyi muntu asirise n'akakkanamu yes nti ffe otulumba n'okola effujjo lyo lyonna ne tuddayo ne tupowamu ne tusondayo koka energy then kati wali mu kkoona nga naawe eyiye etubidde eyaffe n'eyakamu kati gwerinda kyekimu oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo